Empaka z'Oluganda Kasameme 2023 Kanoonya Juma Omulangira w'Ebukerekere nzasoyasoya ebibuuzo era nga internet najefuga ku nsonga y'olulimi Oluganda era nze nansangwa wa ku internet ku nsonga y'olulimi Oluganda. Kakati nga bwe kiri nti internet nze kabaka waayo ku nsonga y'olulimi Oluganda njagala ate nsoyesoye mu Nnamawokota yakiikiridde essaza eryo naye atakule omutwe. Munnamawokota wampase omukamana njagala owulirize ebigambo bino. Omutego ogutega enkima Abaganda baguyita ekiggundu, oluusi bagusalako ne baguyita ekigu, era nga mu linnya eryo ab'enkima munnange mwe bajja erinnya lye batuuma abaana baabwe ab'obulenzi erya kiggundu. Bwe gubanga omutego ogutega enkima guyitibwa ekigu oba ekiggundu, olwo ate ekiriba kye beeyambisa okutegerako emmese kyo kiyitibwa linnya ki? Tunula mu kamera. Asa omusomesa, ekiriba ekyo Abaganda bakiyita ekiremberembe. Ekiriba ekyo Abaganda bakiyita ekiremberembe ne kigaana. Ekiriba eky'engeri eyo Abaganda kye beeyambisa okutega emmese bakiyita ekirerembe, si kiremberembe. N'olw'ensonga eyo ezo z'empaka z'Oluganda Kasameme 2023.